Touch News TV Uganda tell the story to Nyumize Mpaji given Brian Kagati, the gospel music apostle. I'm the one behind the microphone. And this time around we are at this ends of Bwaise, Kampala, Uganda, East Africa. Nga ensonga lwaki tuli wano ogenda kubogitegeera. Ono mukulu gwe ngenda okuba nga nkwanjulira very shortly. Tosobola kumenya mannya 10 ag'abayimbi abaali balina kye bakoze mu gospel music industry oba balina kye bakoze mu gospel music industry n'olekayo erinnya lye okuggyako nga olina obuzibu. Ekirala bw'atandika okuyimba oyinza okulowooza yakabitandika kubanga butyanga atandika takoowanga, ate bw'atandika okuzina gwe nange okoowa ozina n'otuula naye nga ye akyali ku stage azina ng'ate tapowa. So akuba music ebika bingi, akuba reggae, akuba pop, akuba afrobeat, kwe gamanzi yannema okunnyonnyola. Bassebo ne bannyabo munzikirize mbagatte ku legend Seku Martin. Ndi musanyufu nnyo okusingira ddala okubanga musobodde okujja wano olunaku olwaleero okunkyalirako n'okusobola okufuna ate ku updates okuva gyendi eri bafanzi ne bafanzi ba mawulire, bafanzi ba TV ate bafanzi ba nga Seku Martin. Seku Martin yabaddewo okuva mu 98 Seku Martin yabaddewo era najja mpolampola nkozeko n'abantu bangi nnyo, nkozeko n'omusumba Jojo Okudi, nkozeko ne ba Jesus Praise Band, nkozeko n'abayimbi abawerako ate era ntambudde olugendo lwange nga ndi musajja mulokole okuva mu 98 we natandika na recording enyimba ezasooka. Olokoka mu 98? Ndoka mu 96. Olokoka 96? 97 awo netandika okuba omuziki 98 kuba omuziki gwandi musaivu mubuto bwange. Taata wange agula tape naziteeka mu nyumba zine ntulako n'empuliriza nga ndi muto nenkuba omuziki ngenda okunaaba eyo nensitama mu baafu mayi baafu ozitamamu zine ezedda ba omuziki n'oguliranga kyegutujja guti kati ebyansanyusa nnyo kati wendokoka mukama nampita mu kanisa nendaba abantu abayimba nembeegomba bakubendanga nembeegomba abakuba engoma nembeegomba ku kyenalabanga nagalanga nnyo kikola kwe kubanga by 1998 nali ntuse ku ddaali sobola okubanga recording enyimba ezisooka nezijja bwentyo 2002 nenkola album yange yasooka eri full yaliko enyimba nga siri kya bintu kintu kyonna. Zoluzungu He Lives n'enyimba endala sokoleke mukulu Seku Martin mu 1999 98 wali otandise okurecordinga professional music. Luyimba kiro wakola awo nga tulujjukira. Nakulimba nayimba nga nyimbira Yesu, nayimba nga nyimbira Yesu, kuba ye Mukama alwana entalo zaffe ye kabaka ali waggulu. Ezo nyimba ze nayimbanga mu 98 yes. Kati nina oluyimba lwemba n'endowoozo walwero kati Siriti omurecordinga ddi? Siriti amurecordinga mu 2002 ngenda mu studio Dream Studio recordinga Siriti kwa album moyo kuliko enyimba era naddamu nendukola remix nayimba enyimba nga He lives, Jesus lives, He reigns, Jesus reigns, no one is like him and no one will ever be like him. Najja nga nyimirwa nyimba ez'oluzungu ezo kati ate Siriti ono nanyanjula mu bantu mu local music ate nga byali biseera ng'abayimbi nga Bebe Kulu bakomawo Kampala, Chameleone bakomawo Kampala, kati nange nenyingira ate ne gospel n'oluyimba lwa Siriti nendaba ettabu mu Kampala ekibiina ne kikyankalana abantu ne bazina amazina katega batte we nali inspired nnyo okubanga ate nwana okulanga gospel music ate agenda ku level endala we kijja ku dancehall music ali urban. Right, ekyo nga kyamaanyi mukulu Seku Martin. Kakati olwo Siriti ye vibe ekwanjula. Siriti ye vibe enyanjula ddala empa favor nti buli mubuulizi naye yali agenda okukola crusade buli church yonna ng'erina kyetegeka ekyabavubuka Seku Martin yali number 1 artist gwe bali baagala ajja kubolimba lwa Siriti. Nzijukira era nga buli muntu wajja bwati ajja asubira nti ekigenda okubeera mu kifo ekyo kigenda kubamu era bagenda okuva nga abantu bonna batuyanye nazina nga nenga tunenzijjamu nensigala mu socks bo muziki nenkuba samazo nenzimalayo kyalinga massive kiri naye nga bwewabikola na kakati bwokyabikola ate kati nasusizaamu kuba kati sama yange nagitadde mu fast forward nti ntuuka mu bbanga nenjongeramu ekirungo mu bbanga mulinga sinalinnya ku ttaka kyenjagala abantu bategere kati yes. Seku Martin azalibwawa? Seku Martin azalibwa mu Namuŋŋoona Kampala.
nkulidde mu Kampala wano nzalibwa mu Kampala byonna ebyangu bulamu bwange badde bwa Kampala wano kibuga bamuzeeyi bakyaliyo muzeeyi bakyaliyo namungona wenzalibwa nsomedde mu kibuga masomero ga mu kibuga nze sina ngero zino ate nava mu kyalo ate nava eri bwenti ate nava kirihula ezengero sizina nze byange byonna bigwera mu kibuga wano era uje babaziika mu kibuga era kumpi kuba kati wakiso batuteeka kakati awo otandikira okuyimba oŋambye oli ku 96 professional music wakabyo ow'entujjo 2002 enyini bayimbi ki bosangawo nga balina ennyimba ez'amaanyi abayimbi bensangawo twalina Fiona Mukasa twalina Limitex Fiona Mukasa yalinanga luyimba kyebire yalina suule ebibibyo bisuule twala ebyo zimba zalina ezibesuyes omulala yali Limitex bakubanga ennyimba nga olwaleero abayimba nyimba zibakubanga ebiseera ebyo nzeerabidde ne banyimba zibakuba ezankwatako malibongwe bayimba malibongwe abakabe naye ate nze music wange ava nnyo ebweru natunulira nnyo Sis Winans nentunulira nnyo Kirk Franklin nentunulira nnyo abayimbi abaliko ebiseera nga waliwo omuyimbi gwe bayitanga Michael W. Smith natunyanga nnyo abazungu ba inspiringa nnyo nyimba ze bakubanga lwaki nyimba zaabwe zabanga so rich mu bivuga jjukira ebiseera nga tunafunayo studio za kabi era ngenda okulikodinga albamu yange esooka nalikodingira no ku Dream Studio wa Eddie yawe ebiseera ebyo nga gundi Bobi Wine ebiseera ebyo akuba kagoma ka Lubendera then Bebe Cool ayingiddewo naye n'ennyimba ze bayingidde entalaawo ne Bebe Cool ngira mbasangayo ne bambongako ne bangamba mwana sekujanga okuba ekintu eno tukole ssente naye nga nze omutima gwange gwali nnyo mu kuweereza Katonda. Mukulu Sekuma, why of all you chose to do gospel music? Gospel music yono ansanga mbulokozi kuba njukira yansanga mu secondary yange nga mbulira enjiri natandika scripture union ey'Echwatuma Memorial College kati kusomero kati ansanga nga mbulira enjiri kati nenjagala nkigatta ate mu kubulira enjiri kuba nakitwalanga omuyimbi alina kubanga mbulizi wa njiri si muyimbi nga bana bayimbi nti anoonya linnya anoonya sente naye ombulizi w'enjiri omuyimbi yenna alina kubanga kisookera ddala weerabe ng'ombulizi w'enjiri era ekigambo kikubeeremu kuba tosobola kuyimba bigambo bikalu n'okoma ku bulamu bw'abantu tolimbye naye kakati ne Sekuma tina kyanoonya linnya Sekuma tina erinnya abaali bwabanga byeyakola teyakola linnya kubanga kiba kirungi obenga singa yayana omuyimbi wa gospel yayana mutima gwe abantu bategere Kristo abantu bategera Kristo then ate Kristo nawe akuyimusa n'akumanyisa nze kyekyali yali kugamba kwali okuyana kwange nti nakati bwendi wano njaga nnyo Kristo ategerebwe abantu bategere okwagala kwa Katonda bategere eggulu gyeri bategere genda gyeri bategere nti ne Kristo mulamu bwabwe ekyo kikulu nnyo ekyo nga kyamaanyi kati briefly mu bayimbi abo bonna boŋŋambye Michael W. Smith Sese Wenenzi bani ba Kirk Franklin siraba mwayina style yo kali gwe muyimbi ki nga gwe Sekuma yakuinspiring nogamba nti let me just keep doing gospel music oba kantaka let me start doing gospel music nsigale nga nkola gospel music. Kirk Franklin tufaananya by the way Kirk Franklin olaba albamu yange yasooka muli nyimba happy will I be to touch the most that ever lived happy will I be for my heart to be lifted gamba music means okubate mugira nti bigambo byebimu naye ogenda okulya nti music yalinga muzito ng'oli wakuba engoma bwati ulianga ngoma nzito nnyo ebyanja nabyagalanga nnyo mu music n'ulianga ne writing ya music yalinga very rich ekyalinga kikulu nnyo era ogobera ennyimba zange nti empanika ennyimba zange ndala nnyo eri rich in writing. I'm a good songwriter. Era mmanyo okukwata waka wamwe ne mmujja ne mmutunula sijalinga naye ne ntunula ne comparing ne oli mugagga mu bigambo kugamba nti music yona ibanga ali deep nnyo writer gospel music ogenda kola tene 6 points agenda okujja n'engoli ya music more than what I wanted everything I ever had ogenda nga mu tune si yono music wa code emu 2-3 nga ngola benyimba zibakubenda kuzino ngo kangerezeko oluyimbo olugamba nti no yes banatera okudda ola oli mu code edda niyo gina music yono agwa mu 6 nagwako mu 3 nagwako mu 2 nayambuka mu 4 nagenda mu 5 nadda mu 1 iyo music unjogera kali rich. Sekuma, yes sir. You a singer, ndi muyimbi, a producer, a songwriter, a radio presenter, a TV presenter, a preacher, I speak word of knowledge, a married man, a father. Obikwasaganya otya byonna abamu nga tusisinkana akola kimu bibiri naye nga bimulemye. Bible egamba nti no I can do all things through Christ who strengthens me.
ebirawo mukambe yampa bingi nnyo sinamu nabbi malayo by the way nga natandise okubulira ogamba toddamu kuyimba nga natandise okuyimba nga toddamu kubuulira ate nga mwewa mukama yasse ntandika kulagula bulaguzi ebigambo ebyamagezi beniko okunvaamu mukama nandaga ebintu oyinza n'okwewuunya nabise kumati omulabi omulungi webala okubanga koli ku Church News TV Uganda. Tell that story tunyumize nga we are powered by the God's Grace Junior School Masajja Kibira. Mwebale nnyo okubanga mututeekamu akasente kamwe akasaamusama akatutamuza okutuuka eri abantu bano abakulu. N'ekirala gwe omuzadde alina abaana nga fees akutawaanya genda olabe headmistress omukyala Agnes kukkiriza ne madamu Adija bajja kubeera nga bakola ki nga bakukolako mu ngeri y'ekizadde gyemanyi ku mukyalo oyo Agnes kukkiriza director amanyi okukwasaganya abantu n'abaana kuba muzadde ndabyeko banja bagendayo nga bakaaba ne bafuna okuwummula. So tryingako okyayinza obatuukako ku namba zaabwe zinja okubawa maaso awo the God's Grace Junior School Masajja Kibiri. Nze nakuwulira era nakulaba naye nga buli gye nkusanga byokola tebifaanagana naye nga byamaanyi. Nziramu okugwako wano sundi wano ku concert ya Kupi Bly yalina ku MTN Arena. Wajja n'operforminga era gondi natugamba Kupi Bly nti Seku Martin inspired me to do gospel music. Ningamba wow, naye nga ndaba ate amaanyi era g'okozesa gegamu gwakozesanga naluli. Olwaleero ne nkugwako wano ku Kampala City Festival ku Sheraton ku stage y'Abakristayo wajja n'okola performance ninga naye omukulu ono nga yitagooka Seku Martin bakuwayalingamu munda omwolimu ebyuma bakuteekamu ki kugamba music ali bwati music yona ali spiritual nti nze music wange gwenkola abantu embagamba tebakikkiriza nti nfuna ebirooto nga bakuba music yono mu ggulu nga bayimba nebivuga nga mbiwulira nali manyi bakuba worship music naye genda okulenga bakuba ne raga mu ggulu kitegeeza ebika bya music byonna gyebiri kati music yona ali connected ku mwoyo gwange nti jjukira omuntu omulamu tasobola kuba mulamu okujjako ng'omwoyo guli mu mubiri era omubiri guba teguli mu mwoyo kati music yono wakuba bwati omwoyo gwange gulina engeri gugetinga alerted negutabuka negutabuka omina gune kola kine bagulabula nti why tunatiga kigenda maaso munsi ya mwoyo awo ngwagira tabbo awo nolaba okubuka ogenda maaso nola amagulu we gaddeeri oluisi nze byokola banene be bansasula sibisobola oyagala fiira bwereri muganda sibisobola era looza kuba kufa oyagala ebiragundi ebira tempted mother waliwo omwana bamuyita Jocelyn Newumbe tukola naye ku Kingdom akwagala nnyo yaŋŋamba Seku namuwagira kuva luli paka kati amina mbuto kyusanga amina toweekuzanga amina Seku Martin ngabe nakuwulira nenkulira nakati nkyakuwulira singa oweebwa chance okumanyisa oyo atulaba Church News TV essaawa eno batulaba wonna oba ku TV awo omuntu oyo singa akubuuza Seku Martin wakayimba mu makanisa ameka ogamanyi omuwendo swana gamenya waliwo ebifaananyi byendaba nenwana nnyo ate kinuma nnyo by the way nensitwagulinga n'obwongo bwange okuddamu okulowooza kyali kifo ki kino nga sikyasobola kitegeera nenwana nnyo nengamba singa Mukama asobola okumpa ekisa nenzijukira we nali nga sikyasobola kujjukira we nali nyimbye mbisaawe nyimbye mu makanisa nyimbye mu byalo nyimbye mu kuruserizi nyimbye mu mawanga mbadde mu Europe mbadde mu America kugamba nyimbye bifo bingi nnyo nati kinzwa kunewunyisa nti gye nnyimba eyo ebweru ate miziko bamwagala nnyo ekyensoso nnyo kyanewunyisa nnyo by the way kyanewunyisa nnyo bayina engeri bamwagala ddala oluzungu ono bwentandika kuba muziko wa luzungu luyimba ku luyimba my goodness ndaba bajamaika nga bacyankalana ndaba abazungu nga bacyankalana sindi bazigwa ne bazimala kuki kugamba bifo bingi byembaddemu tosobola kumanya muwendo gwabyo kituufu nange emabegako eyo gye buvuddeko eyo nakuletingako mu bayimbi abasinga okuba ne performances ennyingi Seku ng'ogyeko kuba nti kale mutugulako lusi n'otambulako n'ogendako eno n'olwayo n'ogendako eno waliko omuyimbi asinga okubeera demanded mu ggwanga wa nga buli wengende wali crusade Seku Martin ne gye ngenze nga sikusuubirayo Seku Martin beerayo yes
musajja bano bakikuba ne bakinyikiza. Okay, Seku Martin ng'ogyeko esayidi awo. Seku Martin oli mufumbo? Ndi musajja mufumbo. Oli omukyala? Ndi mukyala wange. Tumanyi Seku linnya lye? Mukyala ayitibwa Sandra Seku. Sandra Seku Nicole. Sandra Seku Nicole. Yeah, tukutumiddeko mukyala legend. Mukyala Seku. Tulina n'abaana basatu. Abalenzi babiri. Kyana kiwala kimu. Muyoge. Era mwene munambasabira mube nga mujja ntambuze ensonga eyo si byakugira bugizi tujja kujja just time budde bukka olinako ombuzizaamu akantu ako ekindeetedde okuba nga mbadde bifo ebyenjawulo ebirungi seeteekako mutango kulamu bwange ntinza okunfuna olina okumpa akakadde akamu obukadde bubiri kubanga minisitule yange kyenina mu nze tekibalibwa mu ssente tosobola kikyusa in terms of money n'okifunamu value nefula available eri abantu ne ministry kyovula abantu ifemu abantu bampise nnyo nengenda mpeereza wao concert abantu bagamba otegese concert ya sente yino kusasula sente ne olwo omusumba wakuyita reale nga ayagala wa abantu omukisa nenga taweza sente zokola ki ze wetaaga ensobi abasinga bayimbi gye bakoze kakati better price tag kati goleka mukama nakuteako price tag nakulamula kubanga ekifo ekyo kyogenza okuyimbamu mwensanze abantu atabampadde invitations za America invitations za Europe abanjagadde abambibizi bisaabu entebe nesinga nagana mukama tiyali koze connection yeyo era nkikubizanya abayimbi bakitegere kitu ekikulu nnyo wow ekyo kiri maasi nze ndi musanyufu nnyo olwekyo legend oba mukulu Seku Martin bwe mukwasaganya embeera weewaawo weebale kunyumyamu nange tunyumiza naye terunaggwa waliwo ensonga eyambagudde neŋakamuonye Seku Martin onambuulire yava ddi okubanga ye tatya bakulu tatya bakulu mungerizi nabadde ndi awo nga bampeereza posta 14 February ku Valentine's Day 14 February Valentine's Day otimbye concert kubigere ebyo album launch ngina kulunching album launch wanji ngina kulunching album yange eni album isinzo okuba ey'amaanyi mu album zena ndikoze obulamu bwange ba olimba lwensoseza lonna lujja nawulira nga malayika aluyimba mu matu gange nendi recording nate kuliko ennyimba eddala nga Gravity Loss nga Arise and Shine ennyimba ziri 11 eziri ku album eyo ngenda kupangira onkinga 14 wano ku Christian Life Church wendi era tujja kubeerawo n'abantu bagenyi bange bazze bona bangi nnyo mbayise emikwano gyange n'abasumba gatako omusumba omukulu omusumba wange mukwano gwange muzeeyi wange musumba Jackson Senyonga naye agenda kubeerawo yagenda okulunkinga albamu eno kakati totidde mu bino mbate tebannabadda kuba kati Seku Martin ndirinnya ddene bw'otimba nti olina concert kijja kumanyibwa tobanga nze atandika ali mabega w'ekibuga eri kino tekiriko kwekweka kubanga ekkanisa gavumenti yazita era tuli mu kkanisa ekyo kiri massive alumu nja kujja nkukyaliyeko ku studio twongere okuwayawaya mu kituufu this time around tuli basanyufu nnyo okubanga tubadde naawe nange ndi musanyufu nnyo webale nnyo Seku Martin nange kukuuma kitiibwa kya gospel music Amina. webale kuweesa mukama kitiibwa ate webale kukuuma mutindo omutindo tulina ogukuuma Seku Martin nga bwe yali era bw'aleera bwe ndi ate nekirala nja munamusize nnyo muzeeyi wange muzeeyi Kiganda oyo tuvudde wala naye nno yakimanyi era mwebaza nnyo omulimu gwa KTV ne byonna byakoze mu bwakabaka bwa Katonda ataddeko ettafaali era njogera ebigambo bino gamba ndabye obulamu bwe abadde kyakulabirako nnyo eri abaweereza abato mu ggwanga lino era omulimu agende maaso n'ogukola kyakola ekyo si kitono nga ye wayinza kiraba naye kinene ddala era abongeremu ddala amaanyi webali musumba Kiganda so mukulu Seku kapera sample bakolemu akapira ngenda bakona akapira ka mbala nako wembala mbawe namba era nja bategeeza ku tiketi osobola zifuna osobola gisanga ku mulyango wano ku Christian Life Church osobola gijja no ku Top Radio ku reception oba ojagadde oba olunako olwenyini lunaboze ngenda bakona akapira ga matino mbala nako lulimo lumu ku nyimba ezimwe za kabize ensingo okwenyumirizamu ennyo olwa raga wegamba nti nawulira nga bakubaraga mu gulu nyimba zinawulira nga bakoona gamba mbala naku ebyasi babite abakuteganya bakuleke nze mbala naku atayina fune embaga mukole musanyuke kati nze mbala naku esente okole omusingi gulume okimale kati nze mbala naku emimwa gizibe bakuleke kulira kino
ninze nenko wakati mbala na kunkwate kubyange olwakala kagamba nti no Yesu bwakutasiba amala buddalo gakoma mpe wakutayiza bali kumbolinga enya nakulaba oligita buligisiteri dogo mu mwaka mwezi nenako sigalo yakangenju bolususo omisa luyuse gambo linda namba gaboyo vulumu latipa abano busa babuse kala de mwakulangire mere geze netame nyonyo zifude bugali zinena kumbalambale kubange nako zezizo nyumba yo embaga yo sente zo yote yo bino mbala bitininga nakola dalagizo zanzi jamala mpaka kutula njekede kutaka boya kunaliza ndale bibyo nabisenda waba yaye nabasengole njage yo najinuna nuna